Ekituufu kiri nti abantu bangi bali mu relationships eziri toxic. Relationship nga yafuuka obutwa. Relationship yamuleetera okubanga ye kennyini yeetamiddwa ye. Emukyayisizza abantu. Relationship emukyayisizza byakola. Relationship emuggyeko ekirowooza nti alina nekyasobola okubeera mu nsi. Bangi muzirimu. Ekimu ku bintu ebingi ennyo ebireetera abantu okusigala mu relationships bwe zityo kyenjagala okugamba leero. Ekintu ekyo kyekyokuba nti relationship eno ogitaddemu. Nagamba nti ebiseera ebisinga gy'okoma okuteeka mu kintu gy'okoma okwagala kikuwa amagoba. Abantu bangi abali mu toxic relationship yakufuukira obutwa eri poisoners. Naye toyagala givaamu kubanga otaddemu obudde bwo bungi. Buli lw'obulowoozaako n'okkalira n'ogamba naye nedda sisobola kukivaamu nga sifunye magoba. Omuntu ono mutaddemu time, mutaddemu ssente zange nnyingi, sisobola kumuvaako nga ssente zange sizirabyeko nga zivaayo. At least tomanya ajja kukyukamuko. Omuntu oyo mutaddemu amaanyi mangi. Kaakati ogamba bwe nkiviiramu wano eno nyinza obutafuna magoba. Oyagala ofune amagoba. Bwe kidda ku sayidi ey'abakyala oyagala oyogerweko nti omukyala oyo yakyusa omusajja oyo. Y'ensonga lwaki ogamba obudde buno bwonna bwe ntaddemu tebusobola kunfa bwe buti. Nveewo nga sifunye magoba. Nvengo ng'omuntu ono takyuse. Kanjira nsigalamu tomanya ayinza okuba gy'akyuka. N'abasajja bangi n'obasanga nga ataddemu ssente, ataddemu obudde, ataddemu emotions ze. Abamu bizinensi zammwe zigudde n'okugwa kubanga omuntu ono gwe mubadde muteekamu ssente oba oliawo okulabirira mu ngeri yonna ey'enjawulo. Waliwo okuteekamu okubaddemu. Nagamba nti omuntu gy'akoma okuinvestingamu mu kintu gy'akoma obutaagala kukita kubanga ayagala alabe ku magoba. Bamugamba eyo bizinensi egenda kugwa nedda, ntaddemu ssente zange nnyingi, kanyongeremu kkonda bo oba naagisevinga. Ne relationships abamu ze mulimu bwe ziri, kanyongeremukko kadde ngumiikirizeemukko tomanya. Muzitaddemu nnyo nti abamu mutuuse ne ku level egamba omukazi ono nagenda ewaabwe n'enkola kino ne bwekiti nakyala. Muzaalidde. Y'ensonga lwaki owulira bangi basigadde mu relationships lw'abaana. Muzaalidde. Alina kyataddemu kyawulira nti kyamaanyi nnyo ng'okukisuulawo n'akitabuti bw'atyo. Alabira ddala okulumwa. Bw'atyo ne yeekomekkereza mwannyinaze oba muganda wange ng'asigadde mu relationship eyo ey'obutwa. Unfortunately abamu batuuka ku nkomerero eyo era either ne bafiirwa obulamu bwabwe oba oli n'atuuka okubanga awulira alinga agenda ogw'eddalu. Gy'okoma okuinvestinga mu kintu, gy'okoma obutayagala kita. Kaakati omuntu ali toxic oyo akola atya? Omuntu ali toxic ye kyakola kwe kukulabanga buli kaseera oinvestinga. Kyobula nagamba weegendereze nnyo omuntu ainvestinga ekitono mu relationship. Kubanga gwe gy'okoma okuinvestinga gy'ogenda okukoma okulaalira n'obutaagala kuta. Ye ainvestinga kitono n'olwekyo takirinaako obuzibu oba oliteerawo gw'omanyi talumwa. Omuntu ali toxic kyakkola kwe kukuteeka mu mbeera investinga mu buli kaseera mu relationship, buli kaseera mu relationship. Investinga obudde, no investinga amaanyi, no investinga emotions zo, abamu ne mu investinga akasente ddala akawera ku muntu ali toxic. Weegendereze nnyo mu relationship omuli omuntu oyo ali toxic, omuntu ali poisonous, mubeeramu okuinvestinga kungi. Yes, kubanga akuleetera buli kaseera okulowooza oba investinga kitono nyongeremu era n'oyongeramu. Ekitegeera. Bw'ati omuntu ali toxic bw'akuleetera okubeera mu relationship nga toyagala kugita. Akuleetera okugiinvestingamu, okugiteekamu. Buli kimu ky'osobola oteekamu n'okiteekamu.
yensonga lwaki ziba zibuwalira okuta, kubanga oba otaddemu osuubira returns, osuubira okugyamu, naye ng'olaba kigaanye n'oyongeramu akadde maybe binaagira ne kigaana n'oyongeramu kasente, yansabye n'obusente bwe, maybe omusajja agenda akyuka, maybe omukyalo ono. Yes, kubanga ye kyakola akimanyi, kakuleetera okuinvestinga kyonna ky'osobola osigale, kubanga akimanyi bulungi gy'okoma okuinvestinga, gy'ogenda okukoma obutaagala kuta. Eyo y'ensonga esingira ddala okuba ey'amaanyi ereetedde abantu okusigala mu ezo relationships eziri toxic, ezifuuse obutwa gye bali, ezibaleetedde okwagala okwetuga, okwejja mu nsi, ezibaleetedde okwagala ogwa eddalu, kubanga mu investinze kingi. Ng'omuntu oyo ali toxic ainvestinga katondo. Bw'otandika okurealizinga ebintu bino byonna n'obitunuulira n'obyekkenneenya, weebuuze, omuntu oyo ali toxic gy'oli o investinze kyenkanawa?